ate tuwumbe wumbe tugende akukiddako. Enero tiimu uzamujana banaye naye nera ate twebaziza nnyo abaka. People power, our power. Omukama mulungi ekiseera kyonna bassebo ne bannyabo abakungubazi n'okusingira ddala abaana baffe be nalabye abaana abo bategeera Ssaalongo mwami wange ne muganda wange Naalongo tebanonzeemu lwakuba nsinga bannange bano naye bannonze lwakuba nze ndi maama wa Waiswa. Maama wa Waiswa Naalongo muganda wange nze muddako mu kika ekyaffe abedde n'ekkobe. Ate ne Waiswa ebbanga lyonna tewali we yali ansanze olunaku lwonna n'atampita maama. Ne Edith ono nga ne bwe musanga mu paaka Kampala ng'afukamira n'ambuuza nga nazaala we era musaaliddwa nnyo. Ennaku ezo nange obulwadde bwannuma nnyo ne nsalawo ngende nnoonye. Bwe nali sinagenda ne mpeereza muwala wange Edith akameseji nga mubuulira nti sijja kubaawo ne tubadde n'engeri yange nga nazaala nga oluusi mbaako ke mba njagala omuweerezaayo era ne nkamuweereza ne nteekako kameseji ak'okwetonda nga mugamba nti nsonyiwa munange naye wiiki ejja nja kwongera nkutumire ntereeze n'ekikyabulayo. Nampeereza akameseji omulundi guno n'akakubamu n'obufaananyi ne mu background n'ateekayo background ng'erimu obuntu obuli black and white. Nampandiikira n'aŋŋamba bw'ati, we are so grateful Mama Betty. Thank you so much for standing with us during this trying tough time. May God bless you abundantly. Awo n'ateekawo ka emoji k'omuntu asaba wojje Mukama akuddizeewo. Nalowooza nti nali sikoze kinene kyenava muddamu nti kitono muwala. Next week I will send the balance. Naddamu n'aŋŋamba nti teri kitono maama, Mukama yeebale, tweyanzizza era tusiimidde ddala. Nali simanyi nti nfuna meseji ya Edith esembayo. Nali simanyi nti anneebaza ebyaddala ebikola ki. Olwaleero bwe mbadde ntudde awo ne njigyayo kameseji kano ne nziramu ne nkatunako ne ntegeera nti ddala obulamu si bwaffe, olunaku lw'enkya si lwaffe, olunaku lw'enkya si lwaffe. Naddala ffe Bannayuganda tukeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Badde ndowooza bwe twali tunaatera oyingira mu kampeyini twali puroguramu emu eya balometa, omwami omulu omusichana n'agamba bw'ati, we tugenda awo ekyekyo kiweddewo. Mu Uganda, Munnayuganda abadde yeeyita opposition alina ebifo bina byokka by'ajja obbeeramu. Bw'otoobeeremu ekizayiro ojja kubeera Magombe, bw'otaabeere Magombe ojja kuba mu kkomera, bw'otoobeere mu kkomera ojja kuba naffe. Badde ndyawo ne ŋŋamba bannange bwe bataakusindiikirize n'obeera nga pulezidenti wange Kyagulanyi ojja kubeera nga Waiswa, bwe tobeere nga Waiswa ojja kubeera nga Edith, bwe tobeere nga Edith ojja kuba nga Mao.
Kyebansaba Katonda mukutu ogwa Sama Uganda Media kotukyali okubanga tulaba embeera nga bwetambula tuli live mu kuziika mukyala Waiswa. Ntebe eziragira kibeere ne kikola ki wabeerewo ekifo ekirala ng'omuntu asigaza eddembe lye ery'okukkiririza mu kyakkiririzaamu okubeerawo eggwanga ly'ayagala okubeerawo eddiini gy'ayagala okubeera endowooza y'ebyobufuzi gy'ayagala naye n'abeera ne promise of living another day. Ekyo kye tusaba Katonda atukole ki bannaddiini kye muba mutusabira bannange ti Uganda eno ebeeremu eddembe buli muntu abeere ng'amanyi ti Katonda yekka yalina obuyinza omutwala olw'empaka naye ng'eggwanga lye lyo teririna kyerikozeewo kumukola ki kumuyigganya. Kituufu muwala wange abadde obulwadde babukwatirako kubanga yakomawo ng'awonye ffenna ne tukola ki ne tusanyuka. Kyenva njagala okugumya Ssaalongo ne muganda wange Mukama abayitidde omulimu omusibu ogw'omwana obbalamira abaana kino ogamba jjajja nti jjajja anaakuza abaki n'abaana Mukama abagumye naffe atugumye ne mutabani wange. Bana katwemerere twanirize baba omulabirizi. Yesu Mukama wange esigama baba bwana amala okutyama tunatyama kino ekyo bana abaana bakuzibwa obulungi oti ni Honorable Namboozi batyo bwe bali alinda omukulu yatyama naye naye yakola atya mukumire ku Honorable Uncle Sama Uganda nze nkyakuweereza embeera nga bwetambula batata ne bamama yonna gyemusinzira okubanga mutulaba. Thank you so much. Esawa yonna tugulawo omukutu gwaffe official ogwa Sama Uganda Media live ku YouTube. Mutulindirire ku Sama Uganda Media, tusaba mutwanirize eyo ku YouTube mukutu gugenda kubeera gwa Sama Uganda Media. Baba omulabirizi tulina akaseera akaifaako okukwaniriza ayeeraikiriza nsimbe kubanga otuuse ate abantu bano baneegayite kutukukubire mu ngalo kuba twakulinze era bano bajja mu maiso nga mwidde nti baba akoze atya aye tumuwe ekiseera okwogera ye tuli sebo omulabirizi tukwaniriza nnyo nga mmaliriza njagala kutwala kusaba kuno eri kkooti abalamuzi basebo ne banyawo Mukama yabayitira omulimu omuzibu naddala mu biseera mwe tuli naye tubadde tubasaba mujjukire nnyo ekirayiro kye mwakuba nga muli obulamuzi. Katonda ababeere muddeyo munywerere ku kirayiro ekyo. Tugenda kuserengeta awabi ennyo nga buli akwata munna atuga buki. Tubasaba Mukama abalamuzi tubasabira Katonda abawa amaanyi banywerere ku birayiro bye bakola ki bye bakuba. Sebo webale nnyo webale ddala naye mbadde nsaba bwe nti mbadde nina okwanjula abantu bano naye amannya ngeerabidde. Mbadde nsaba obakkirize buli muntu ayogere erinnya lye neyanzeeka. Amannya Zaake Francis ow'Emityana Ssaabazoganya. Secretary Cole Roberts, Bamunani County, Luweero District. Brendan of Kenya, Luweero District. Sergeant Patrick, Tenjeru South, Kayunga District. Nabagabe Kalule Flavia, Kasanda District. Ivan Cheyune, Wazungururu, Nakasongola Constituency. Chionka
Abdallah Kayongo Mama Yuni Mkono North Constituency. Nachimuli Helen Kalanga Mrs. Alhaji Kasenga Dakari Mulyanyama Achi District. Wada